Bebe Cool njagala kusaba otte kubigere. Bebe Cool takubigere. Sikugana kuwagira kyoyagala bw'oliraba amazima olitwegattako. Naye kojja wange ebigambo by'ofubutuka si byansa. Ate n'ekirala ekyanneewunyisizza ku leveyo gy'oliko okubanga ne gaalubindi obugaalubindi President Kyagulanyi z'ayambala zikuluma. Ebikuluma nga bitono. Nga nange sibi gaalubindi siziraba nga nsonga. Naye gwe n'ozikolera ne video namba oyogere ku gaalubindi wenna emitaafu gikwekabye oliyagala kaaba oyogeza obusungu. Bebe Cool kojja wange eyeddira enkima nkwegayiridde muganda wange takubigere. Ekyokubiri tetujja kukkiriza era tetujja kugumiikiriza kulumba bakulembeze bannono. Wajeregeredde abataka abagende wa President Kyagulanyi okwali ow'ekitiibwa Joseph Mulwanya Mulise Mwogerere, ow'ekitiibwa Dani Muliika n'abalala bwe bagenda n'otuuka ogamba mu ngemba zibaguddemu. Bebe Cool tolyenkana kino nkiddamu ow'ekitiibwa Mulwanya Mulise Mwogerere mu byonna at all levels toli mwenkana. Kibuuze muzeeyi wo kojjange Bidandisali ate yenno ali ku level zaabwe naye gwe personal Bebe Cool you will never at all kwenkana Mulwanya Muli oba Daniel Muliika oba ow'ekitiibwa Israel Mayengo. Toddamu kubayisa mu kamwako. Ekisooka otyoboola empisa z'Obwakabaka bwa Buganda ng'omwana Omuganda. Otuuka ogamba abasajja abakulu mu embazi baguddemu. Ki ekibakuvumisa? Genda mpola. Omusajja gwe mwesibako tabaliiko. Dr. Besigye amanyi n'enkovu eri Museveni ku mugongo. Aliruzira kati Christmas 2 gyaziriiridde. Wabula gwe kyenjenje. Oli mu kusagambiza oyogera emitaafu gikwesibye. Brother, yogera naffe bwe tuli mu AGM. Naye bali abasajja baleke. Bamulwanya muli level ndala. Ne bwe baba bayita bantu kutuula mu lukiiko luteeseza ggwanga nsonga. Toyinza kusembera wadde ku lubalaza we bali. Manya level yo. Problem butamanya kyolina woogwa kye kikusumbuwa. So kojjange Bebe Cool kakkana akaliro tukimanyi mukawulira kuba Abaganda bagamba atamukutte yagamba yaye naye yamukutte abamuwulira. Mukama wammwe yamuwulira yawulira Kyagulanyi kyeki. Kati gwe kakkana mubali mu buyinza bw'eggwanga lino Bebe Cool toli wadde ku lubalaza be baweereze sowaani nti zooze. Oli mu mita nga 1000 okuva ku bali ku buyinza mu mitendera gye bali. Naye olw'okuba wafuuka luseke master kyolowooza kyolina okukola okunyweza oluseke lwo. Naye ng'ekyo si kituufu muganda wange kojjange mu mutima gwa Bwaseruganda. Ekyokubiri okumanya waweebuuse mu vidiyo eyo. Simanyi oba wagikoze olowooza ogattako ku bululu bwa Nakyemalira mukamaawo Mwami Museveni walumbye Mulangira Nakibinge. Abantu bonna b'oyogerako they are above your level. Bebe Cool, you are nothing to those guys. I'm telling you. Aba abasajja bali mu kiti kirala. Olyoka ogambe mbu abasiraamu bankwe tebasiima. Mu government okola research ng'ojja okwogera oba omala kufubutuka bufubutusi gy'ofubutuse ng'olina by'onywedde. I'm sorry to say. Kuba kindowoozesa ekyo. Omulembe gw'oyogera abasiraamu ffe tusinga okuba obubi. Ekirungi oli musiraamu naye eky'omukisa omubi tobukkiririzaamu era tobugoberera. Tomanyi bibufaako. Wasigaza linnya. Sheikh Abbas Kirevu bamukuba amasasi ng'ali ku mpingu. Eyo government gy'owaana. Ng'abaana be balaba ne mukyala we. Mu lujja nga bamukutte.
ne bamusiba empingu ku magulu ne ku mikono ne bamukuba amasasi mbo abadde adduka ali ku mpingu. Ali ku mpingu ya abadde adduka ez'oku magulu ne ku mikono. Sheikh Abdul Karim Sentamu Allahumma ghafir lahu warhamhu. Bamukubira masasi mu kibuga wakati. Mukadde waffe Sheikh Kiria, mukadde waffe Sheikh Mustafa Bahiga, Hassan Kirio, abo bonna tobamanyi kubatogoberera bya busiraamu. Tebikwata ko gwe wasigaza linnya. Kyova ogamba nti obusiraamu buli buki? Munyambe mumumpere video ena afune bw'abajja okwogera Bebe Cool. First make research. Genda ko oyina obusobozi oli obaliranye wadde oli wala nnyo no abayina obuyinza. Genda ko mu safe houses, genda Embuya, genda Ruzira, genda mu makomera agetodde agenjawulo ge muyina gomanyi agekyama. Eswala bwetuuka oyinza okugamba nti mizikiti. Obungi bw'abasiraamu abali mu makomera nga tebawozesebwa, tebaleetebwa mu makooti, wabula bali eyo batulugunyizibwa. Yita abafuuse bannamwandu bannyinaffe bannamwandu olwa gavumenti eno mu basiraamu kyetukoze. Nze era bwe ndaba omusiraamu awagira gavumenti eno mansaba nnyo basooke bagende bamukebera omutwe. Alabika abaako ekizibu. Kuba naali badde nsuubira omusiraamu 24/7 okumanya. Ayinza bali bannaffe bayiwayo kantu kano oluusi kayinza omuwugula. Nga eky'obuntu nadde engulu. Naye gwe oba tosobola. Simanyi oba lwakuba lumu nakulabako n'eccupa ekyo sijja kigenda mu nnyo. Naye mukojja wange Bebe Cool nkwegayiridde takubigere. Abo abasajja bannakibinge bamulwanya muli. Bassemwogerere mulwanya muli ba Daniel Mulika. Sirevoyo, you should not debate them. Tobayisa mukamwako ngoba obakakanya. Goba wekakanya. Oba wagenzo kola video eyo wabadde obaddeko ekikyamu ng'olina ky'onywedde simanyi mukojjange. Oba wabadde ku nnomo neekakkana. Ekirala Bebe Cool ekikusumbuwa ne Bobi Wine nze nkimanyi. Nto kyabuntu ffenna tulina abantu be twakula nabo ku kyalo. Naye tulwawo okukkiriza nga batusooloobyeko. Naye ffe abamu abakkiriza abakimanyi nti Allah yagabira gw'aba ayagadde ate era yamma gw'aba ayagadde tukikkiriza nti abaagabidde oyo. So kati gwe ekikusumbuwa nti mwali ne Bobi Wine ng'omulabira ku level y'emu, but now is international. Era tagenda kuvaayo kwanukula gwe, ffe tujja okwanukula basajja be. Wamazeemu amaanyi bwe wajjayo Galubindi nti Galubindi zino maze nazo emyaka 2 era za bbeeyi. Abasajja ba Diamond Platinum bwe mwali muyimba nabo ku level y'emu bali ku international level, goli ku luseke level. Gwe katwayinza kola kolabo na Diamond Platinum ba Davido baliwa twali badde tukusuubira okuba mu level eyo. Nze ndi omu ku bantu abakwagala mu kuyimba Bebe Cool because you were shaping bulungi mu kuyimba. Era wali genzo ogenda okuyimbira mu bintu bino eby'NRM nga you are paid billions of money. Vako obo bu token bu 500 million bwe bakuwa. Nze tebasobola bungula 500 million. Naye kati gwe bwe bukoogeza ebyantana. Bebe Cool va ku Bobi Wine. He is another level. Manya level yo. Tojja mutuuka toli mutuuka yakuleka. Ne bwoba weebase wakecho kikkirize kigaane. Nkimanyi okukkiriza kuzibu. Naye kkiriza lilla nti Allah bw'atyo bwe yakikola ki bwe yakigera muganda wange. Naye nga va ku bajjajjaffe, va ku mulangira Nakibinge, va ku busiraamu bw'otamanyi. Oli musiraamu tuula wansi ogenda obusome omanye ebyafaayo byabwo. Bebe Cool go watutankudde katukuwe tambuza video eno. Wano Bebe Cool wali oli mukulya mbizzi.
wali wandegeya ngoli mukulya mbizi ya luti newankubadde Zuwena yavayo nakuwolereza n'agamba mbu oli mukulya mbuzi nenzo sirabangako nnyama ya mbuzi gye batunga ku luti. Bebe Cool toyina yadde etteeka lya Buyisiraamu lye wali otadde mu nkola amateeka gonna ogamenye oba gye bayita hadith. Ekisooka Bebe Cool osiba enviiri Obuyisiraamu tebukkiriza kusiba nviiri walimenya. Ekyokubiri Bebe Cool oli embizzi Obuyisiraamu tebukkiriza kulya mbizzi. Ekyokusatu Bebe Cool onywa omwenge Obuyisiraamu bukontana n'okunywa omwenge. Ekyokuna Bebe Cool olya mu nsi yo olukwe simanyi bakiyita mu Isiraamu naye nga nakyo tekikkirizibwa. Olina muyimbi Obuyisiraamu tebukkiriza kuzina ndongo nodda ku stage ne weeyambula n'okola ebyo byonna bye weekola Obuyisiraamu tebukukkiriza. Kati toyina lukusa lwogera ku Mulangira Nakibinge jjajja w'Obuyisiraamu yadde n'ekimu kubanga toyina yadde n'akamu komanyi ku Buyisiraamu. Kumanya Bebe Cool oswaza ku myaka gy'olina okyeragisa galubindi ezo eziri wano ku ttemu gye batunda emitwalo 4 eza kamera mu kifo ky'okwogera ebigasa eggwanga anti ogambye oli mukulumirirwa ggwanga mu kifo ky'okwogera ebigasa eggwanga oli mukulaga galubindi omusajja omukulu ey'emyaka 5 n'okusoba alina n'abaana kati nga naawe odda weepima ku Bobi Wine omusajja ayogerera ensi omusajja aliko amafuta omusajja aliko okwagala kwa Mukama. Bebe Cool nakugambye kegwake kegutonye tolyenkana Bobi Wine akusinga emirundi kafukunya. Ata kino tokyerabira Bebe Cool okuvuma kwonna bavuma family yo it's because of you. Govumisa mukazi wo govumisa abaana bo ate n'ebisiraani byonna bye balina mu family yo yeggwe kyovula bati munyina mikisa. Nakugambye labira ku mukazi wo labira ku mukazi wo atunze keeki mpaka bbanga ki labira ku mwana wo akubye omupiira talina gye gulaga labira ku oli omuyimbi bisiraani byo mpaka nga wasonyiwe Bobi Wine n'ekitali ekyo tujja kufiirako boyo. Kakasa zino embwa King Sahaze yali ayogerako zoogera naye bane kabaka King Saha wonna wooli tuyambe nonembwayo nonembwayo ono gw'omusobola oyo wamweyama era naffe ne tumukukwasa mu bitiibwa ebiyitirivu nono omuntu wo ono ye tamanyi nti tamanyi era engeri gyali nti yeebase mumukooneko azuukuke ono yeetagako nako bukonya asobole okuzuukuka noba yalikiriza dimba omusajja yamuyitako banange tetumanyi kyovola buno omusajja akyali mu ddinaayo naye nnono tetuli mu mpaka za kugaba t-shirt tetuli mu mpaka za kugaba t-shirt ku nguudo tuli ku nsonga za ggwanga sahano n'ekintu kyo si mu bubi.